ku paati esooka nti mu nsi muno oba mu Afirika gye mmanyi teri mukyala atasumulukuka. Teri mukyala atayina mazzi ge tugenda kwogerako. Lwakubanga otuuka butuusi n'ova mu bulamu bw'ensi era nga togafunye n'ova mu dduniya. Nga kitegeeza aganoonya gaamubula n'ofuna omulala n'aganoonya ne gamubula. Nga bwe naagamba nti nterese ekinusu kyange wali kiri wali. Ekisookera ddala abagamba nti abakyala bafuka omusulu mwe muveemu mudde wali. Dokita ne Jackie. Dokita bagende. Omusulo buli lwogezaako okwekaka okufuka omusulo nga mubadde mu kwegatta n'emabega wata. Buli lwogezaako okwekaka era y'ensonga lwaki olaba abaana abawala atiisi ku buliri bayiwako amazzi oba omusajja n'akwata amalusu n'agamuteekayo. Abasajja mukola ebintu ebyo. Mbikola nnyo. Nyona maanyi. Ne Kabaata yakikoze eggulu. Ne bakwata amalusu ne bateeka basobole okufuna oluzizzo olwo. Oluseerera olwo. Ekyokubiri abakyala mpulidde kwano bwe amazzi gava waggulu awo. Ago ge mazzi buli mukyala ndowooza gaateekeddwa okuba nago nti akubyekubyeko otuzizzo tutonotono otw'ekijingo otw'okutandikirwako otwo. Naye njagala mbawire bakyalamu abakazi balina amazzi ng'amazzi agakolako kontro. Omukazi alina amazzi ago ge tugambye agaawo waggulu w'omwogedde. Omukazi alina amazzi agapati ng'oli amuyingidde buyingizi nga takubye. N'abaako wamuyingidde n'anywerezaawo awo ne wafubutukawo empuku y'amazzi litaazi nga 3. Wulira obuwoomi bw'ekigambo. Litaazi nga mmeka? Nga 3 muli ku lita emu. Abantu bafubutuka lita 8 amazzi ne gabuuka mpaka ku siiringi ne gagala Mama Fina, Dokita yatubuuziza gwe amazzi gaba gavaawa ezo lita 3 woziterese. Ekyo kirinakyo Katonda yatonda omukyala nga yamukoleramu buli kirungo kyonna. Thank you. Kati njagala okubannyonnyola nti omukyala mu paati ze ez'ekyama nti alinamu omanyi kangese mumanyi obukukuvu mumanyi obukongovule. Nze nabuyisa obusenge mami. Kati ate si busenge waliwo obukukufu nga bw'onaalya ennyama waliwo buno omuntu bw'ottera okumeketa. Obubeeramu nanka enkate butegedde yes. Bumeketu obwo obubeeramu omusomyo. Kati abakyala balina obuntu obwo mu paati ezo nga 4. Kati akantu ako katereka empuku y'amazzi gyotasobola kutegeera nti bwe mubeera mu kikolwa nga mwegatta waliwo ako akasookerwako abasajja bonna ke bamanyi waliwo n'akaddako ate waliwo akali mu mbiriizi. Mu mbiriizi eyo nze mmanyiyo bulungi. Ate oba omanyi mu mbiriizi lwaki bwedda muwakanya ekyamazzi? Bawakana bano ba Dokita Pilton. Obadde osiisa mu Kabaata. Kati bwe mutuuka mu kikolwa ekyo omukazi n'ata omubiri ebiseera ebisinga nti abakyala bamalira nnyo mu kuleekaana ne batamalira mu kulowooza. Bajja ti abo baleekaana nnyo. Bamanyira nnyo mu kuleekaana enfiina neewuniikirira ne batatwala budde na sekisi wa kusiriikirira wa kuwuuna wa kunyumya. Owulidde otya? Wano mpola okitegeera mpola nga munyumyamu. Baba batya Mama Fina tuddire mubagamba batya? Obeera nga asenda enva.
nga bonna sende enva Honorable Sirika batuddiremu bulungi muyige. Obeera mu sexi nga wamboozi. Tugeze bwe muyingira sexi. Waliwo kino kyetwatuuma okugamba nti omuntu bw'oyingira sexi n'omusajja wo olina omusanyusa naye ate okumusanyusa olina okwekola ebintu by'oyagala okwekola. Okitegeera ne mutabalansinga na sex oyo gwe muliko wakinyumye nti erimu njagala bibikkako. Kituufu. era abantu waliwo sex g'obeeramu nga mubalansinga nti bwe tuba tuyingidde mu kikolwa ffenna tugenda kunyumirwa tugenda kusanyuka kati n'okulowooza ne kubeerako ogwo omulimu gwe muliko essaawa eyo. Bwe mubeerako ogwo omulimu essaawa eyo ebitundu ndowooza nga 80 ku bakyala bw'ayingira sex obwongo bumubeera ku musajja oyo kumusanyusa n'ava ku yo okusanyuka then n'okuteekamu paati omwami naye asanyuke. Sex buli lw'omuleekaaniramu ennyo buli lw'oyimba ennyo sex afa. Ekyo nkubuulira mbabuulira sex buli lw'omuleekaaniramu ennyo kati tugeze eddoboozi lya Mama Fina ddene oliwulira sex n'omuyingiramu n'okyusa eddoboozi libeere ttono oba nzijeteekewo ku musomo n'omuyingiramu libeere ttono kitegeeza ofa osinze obulago ofa osinze n'amazzi gali agandibadde gajja ofa osinze buli kimu oyagala kunyumisa muntu oyo anyumirwe kakitegeeza amazzi agamu ogenda gameesinga. Mbadde njogera ku mpulukutu ziri ezibeera mu ndoomu. Empulukutu ezo bubeera bukaluba oli ayinza okakuteekako n'okawira nga kagumu nga kagumu bw'akalemezaawo nako kaleeta ensulo zaako okitegeera kati ne wabeerawo n'amazzi wakati w'omukyala awo waliwo akantu ako abakyala ndowooza oba abamu tebakalina simanyi ko kajja ne kalumba omukulu ono ne kamulemezaako ko ne kamwetayirirako ne kamulemezaako kati amazzi ne gafubuutuka mu bbanga mu bisenge mu Mama Fina ne gafu buli wamu wonna n'omuntu akuliko n'atoba yenna n'atoba n'adduka n'okudduka kuganga gamukozeeko effujjo nga bonaga nti taapu ebomose. Honorable Morris olaba agenze mu myuti yamanyi kyaliko abadde aleekaana nga ate gaba meeru nnyo 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 muve kugana amazzi kwegamba simanyi kiri natural nti omukyala nga yakukozeeko effujjo ku nsonga y'ebyo ayinza okukolako effujjo naawe n'owungira ddala nga yasumulukuse naye aba alaba bijja buzzi alaba bijja buzzi. Ate ekyenjagala mba nnyonnyoni ekintu kino ekyokwegatta tekibeeramu atawanika emikono akola kimbwali kasapuli kino ekyokwegatta gasinikire muli ebinnyo kiri wakati nti sigamba nti nanyize mbu abakazi balina engeri gye banyumyamu engeri y'okusumuluka eno mbu olowooza baana bo sukulu fiizi simanyi olowooza simanyi naakola otya mukwano nedda bwe muyingira ekikola kyogatta olaba omusajja akukuba bw'amala okukuba n'akukwatira n'onyumirwa era n'otuzi n'oleeta situzi. Mama Fina waliwo kyenjagala okumanya tubadde tuajuinga ne tugamba mbuno amazzi ganguwa okukala nga si musulo bate omusulo tegukala ate omusulo gukala omusulo tegukala n'omusulo gwennyini ogufuka nze mba nnyonnyodde abeebase kati mutandika okugezesa njagala omukazi afuka omusulo tulabe gano ge mazzi gano agalina kyabakyala ge bagamba mbu abakyala balina amazzi naye abakazi batuulidde amazzi mubala abalinabuka naye abakazi balina amazzi. Omukazi kati nkulaga omukazi eyatendekebwa omukazi amanye ekigambo ekyo
agasiba n'akugamba luli wanyiiza What? kangasibe luli wanyiiza kangasibe kankulagire dda nti ngasiba n'atandika okulaajana empale mbeere kumpi n'aleeta n'agakala empereza empale nkuwe sente nkuwe ngenda zikuwa n'ogasiba ate n'azikuwa n'omuga kati kangate n'ogatta n'ogamuyira mpaka mu maaso mpaka mu yenyi mpaka mu buli wamu n'omuga kati ngakuyisa naye mwemanyi kitonde kye bayita omukazi Dr. Pito ni wuuyo bida yawakana. Dr. Pito ni muwide ng'agamba mbu simaya amala bwe gasuka mugabeera mu ssiro mukwano nedda ate amazzi agali oli gino ng'oyo bw'agambye nti bw'agafuka mu seconds wemumalidde okwegatta ogenda okunaaba nga gakaze kyeva olaba nti abagafuka abamu oyinza okusanga omukyala ng'agafuka omufaliso efa abasula ku mifaliso eminene tosobola kusula ku mufaliso omunene nga tutaddeeko kipiira mattress protector oyina ogiteekako nga yeemanyikiddwa ne bw'ogukyusa era oguzze otaddeko okitegeera kati oyo abeera nakyo nga ye nakyo kati gano amazzi agatera okulegama ne gabeera nga galegama n'ogasangako be bano abatera okunywa mbu okula mbusimanye ebiki ebidagala ebireeta amazzi ebyo bwe bityo kati babikuwa n'obinywa n'osumulukuka oba osumulukuse biki n'oyiwa byonna byonna ne bikwatira ne ku buliri ago tegabeera nakyo naye nze ndowooza ku lwange nga nze nti musajja yaba alemeddwa okunoonya omuntu oyo bwe kiba nga si kyekyo waliwo abatagayina nga beetaaga eddagala balinywe bafune naye ng'eddagala nalyo libuusabuusibwa nti tonywa buli ddagala ly'osanze ate saagala kulagiira kuno bwe ndagiira kuno lubajja abasawo bajja kubuukira si bwe kiri kabaata kyonna kyakola wansi okola kyowuuna ki kyonna kyakola wansi Nkutadde mu kinene kati nze nina kukola bwinti okulabibwa. onoonyeza kifaananyi kya jaki kati ky'oliko kasabbuuni Ekya Jackie nakimala dda. omanyi wafuukira jaki ekizibu Ekya Jackie naye nakimala dda. nga kyenjagala obanyonyola nti abakyala muleme kulowooza nti tebayiwa abakyala bayiwa Mama Fina ebyeddagala 80% bana abanywa eddagala most cases tegavaayo nakyo era bye bireetera sometimes sticking on bed sheets to do what but omukyala nga yes omukyala nga nanga atutuuma ekkalalume n'avaayo nanga awunya ng'otegeera that is why yes kyovola abamaliriza nga bameekize lava oli n'avaamu nga simeerumbi baba banywa eddagala ng'ekintu tekiri ku nakyo mulimu eddagala bajjajjaffe lye baakozesanga naye kati bisusse obungi bisusse obungi osanga abawala nti ntunda ddagala ly'amazzi kwegamba ne byatunda byennyini tabitegeera tabimanyi naye dda baatuwanga nga kikolo kimu ng'eddagala eryo olikozesa n'olinywa ate nga bw'olinywa tojja kuddamu onywe ng'onywa omulundi gumu ne kiggwa era bwe baatuuzanga okutunywesa eddagala lwe twakolanga n'otula n'olannama n'onywa naye abakazi teri mukazi atalina mazzi mpozi gwamuyina nga yakulema kunoonya buli omu naye lwaki bawaana nnyo abanyankole but Mama Fina waliwo Mama Fina kyensobola kwogera ku ekyo kyokugamba nti teri mukazi atalina mazzi abakazi bonna yes balina mazzi naye amazzi tigenkana mukwano waliwo edda we twali oli nakwano bwe yakwana omukazi mukulu teyali mwana muto omanyiza entambula nnyo ne bannyinaze mu bintu by'abasawo
tambula nyine banyinaze kati bwatuuka eyo n'afuna ekikazi n'akikwana kati bwe yakikwana n'akireeta n'akiyingiza awantu twawulira nduulu ng'ani akuba enduulu ng'omukazi agamba Mutebi ombomodde emisuwa ombomodde emisuwa gy'obulamu bwange gyonna bannange ogitutte ng'amazzi gawuuzuuma buwuuzuumi noone yali agaliko n'agatya nenkukuna nembuza Mutebi kiki ekiri muno Mutebi aliwa ki ekiri muno omukazi n'agamba kino ndi mukazi mukulu wa myaka 38 sikirabangako oyo mukazi genyi babadde wakubya emisuwa gwe bakutula emisuwa nga takirabangako naye nga n'agamba nzadde abaana bana sikirabangako nkwanyi ate nga naye yali malaya kubagasika kasa nti yali mukazi mufu gwe bakwanye mu dakiika 3 ne bakutwala yali malaya naye yasumuluka emisuwa ng'atubanja kumutunga misuwa nga babanja kumutunga misuwa gy'abansi ngalowooza nti abomosi bamukutudde bamukutula Rosette bambikolera abantu leeta Mutebi wano obwo obusenge bwenayogeddeko obwo obusenge kyali wali yatambula okumanya ekintu kyayitirira omukazi yawunga omukazi n'ava ewuwe omukazi n'atandika okunoonya Mutebi e Kampala omukazi n'afuuka omulabe kubuka yagenda ne Saudi Arabia n'akomawo ebulenga ng'anoonya Mutebi n'awunga n'agaba nangezi omukazi anfuukidde ekizibu omukazi n'agaba Mutebi buli ekimu ekyange kyagenda oba ng'amafiino saasidde Kabaata Mutebi ye Kabaata kati kugambe Mutebi n'agenda okubuulira mukwano maama omukazi n'agenda e Saudi nga buli sente gy'akola agiweereza Mutebi n'agaba ne katireke sente z'omukazi ono omukazi ajja kumufukiriza simwagala naye nga yasumuluka emisuwa n'asumuluka emisuwa era yagamba teyaddamu kusumuluka misuwa Mutebi yamanye emisuwa gye wegiri omukazi wo Saudi Arabia yaani mpozi alina Farida kati alina mukyala we tajja byogera kambe nga mbuuza mpola muwiri mpozi owe Saudi yaani ngenge simu ekyaliko gwe omuntu asumulukuka ebitesaagala mugire mubeeko bano bagamba sayansi ayogera nti okuguba musulu kati mmwe mukakasa nti asi musulu tegubangako omusulu gutya teri mukazi ayinza kufuka musulu abakazi bajje kuno batujulire teri mukazi ayinza kufuka musulu nga bamwebaka kutaliyo bannange teri mukazi era oyo aba mukalu bukalu bambi nga yabulwa amazzi yeetaaga eddagala okugenda amafina afuna eddagala omuntu aba nga atasobola ng'afuka omusulu abaako ekizibu eri sisitimu yo yagira yatendekebwa yo tevuganyizibwa kati bagitendeka omuntu bakati abasawo wano batugambe mbu jangu nkuyigirize okufuka amazzi bakuyigiriza mpozi owe Saudi oli owe Saudi yani naki mukyala we Mutebi yali ku simu owe Bulenga ajje Bulenga ayogera erinnya ggwe nakasi nakawesa ne bakyala bo beerabire anti olikaani agamba oyende mwenda yenda omukazi omusumula epata z'emisuwa nezita mami mujjako bagambye ali waka omusajja mukazi we n'abira Rosette abaana mu comment section bakugambye teekako enamba ya Mutebi mu comment section kati mbagambye nti wakati mu misuwa bw'oba tofunanga muntu apangula misuwa gyo teweetenda nti ensi ekomaawo w'oli
abasajja ate na kino kye batera okugamba waliwo ntera nnyo kiraba abaana abawala naye ajja takyogeddeko nti eriyo omuntu gw'ofuna nga tawera nga talina maanyi eyegolodde amaanyi nga mutono nga gasonda bufundi buli lwofuna omuntu wo oba omanyi obunafu bwe okitegeera oba omanyi nti ono wano we mufuniramu wano si we mufuniramu obaako engeri gy'omukwatamu n'abantu badde nsaba Dr. Pilton ave mu myuta akunnyonnyola ekyabadde atugamba muno yatendeka abantu ne bakola ki